Yes, coming. Kalisewo. Yakabise. Nesi mikula bakuse. Kalisewo. Mukama wange. Yes, sir. Kansuubire sibuze naye bansindize ku desiki yo. Yes, sir. Empapula zino mukama wange nga nsaba zitunulamuko. Mukulu Musa muwala wange wedda gwayogerako. Yes, sir. Kaakati so kumbuulira biki ebikwatako. Ndi musajja mukozi. Yes, sir. Koze ebbanga mu companies ez'enjawulo era nga gyendi kati nze nkola nga manager. Yes, sir. Maze emyaka egiwerera ddala 3. Emabegako nga sinnajja ku mulimu gwendiko. Yes, sir. Nakolako nga supervisor mu company emu esuubula mmere enkalu. Namalayo emyaka nga 2 okujja mu gyendi kati. Olina famire? Nina famire, nina omukyala n'abaana 2 ne baganda bange ne mukadde wange. Yes, sir. Kalisewo. Kapula zino nzirabye. Yes, sir. Era ngenda kusaba ojjira oddayo wansi ku reception mbeeko kimmaliriza katono ngenda bankudira shortly. Kale mukadde wange. So hello. Sibera nasero. Kaakati mukama wange omuntu gwe tumaze ebbanga eddene nga tumunoonya ndabika muzudde. Yes, sir. Obuyigirize bwonna buyina sebo. Ayina MBA, ayina degree mu business admin, then naba ne masters. Yes, sir. Yes, sir. Abadde akyaliwo nga musindiseko wansi ku reception mala okufuna obubaka okuva gy'oli, oba tumusigaza oba tumugambe kati. Yes, sir. Kale sir. Ngenda bank updating nga kimalirizo kikwasaganya mukama wange. Nenze ne sir. Yeah, it's coming. Wondekedde wano. So. Ndise mukafubo ne bakama bange. So. Okay. Naye okusinziira message gye bampadde galabika amawulire malungi gy'oli era ng'omulimu tukkiriziganyizza nawo omulimu tugukuwe. Yeah, congratulations. Come on. Wajise. Nga neyanziza nnyo munnange. Amina. Era kati simanyi bwangu ki bw'oyinza okujja n'otandika okuba ng'otandika okukola. Kubanga eno egenda okubeera ofiisi yo. Mukama wange ndi musiimu nnyo. Mukama w'amaanyi. Amina. Simanyi bigambo kiri nza kukozesa naye ky'obamanyi kiri nti ndi musanyufu nnyo ky'ogamba bonna wenjakalira mutandikira. Eno ofiisi gy'olaba tulimu essaawa zino. Oh my God. Mukama wange. Wajise. Kyenkukakasa kiri nti Yes, sir. nze ndi set
wonna wongambira ne mugamba nti alikenkya ze ndiredde okutandika okukola. Kale nga tuwuliziganya. Kale kamuwa. Kale tugenda kuba tuwuliziganya. Kale esimu. Kale mukate wange. Kale Mami! Wanji munange. Mami! Yeno. Mami! Mami bampadde omulimu. Mami guno omulimu gwenfunye tegumanye eri gye bangobye. Guno gw'amaanyi bannange simanyi na kyenyinza kugamba. Mami kati kankubuulire omusajja nambuza nangamba sebo omulimu ogufunye nengamba ekiki nangamba ogufunye ate gwotubuulira otandika ddi ekkola Musa wange. yo kakati nangamba ndasooka nanambuza office mwabadde nangamba eno ogiraba nga bwe yonna yiyo nene mulimu entebe weesuwa bwe aŋambye lw'onodda okukola ngenda kukulaga emmotoka gy'ogenda okuvuga. Igwe? Kano akange ngenda kukaleka wano. Mami kati ate yeebaka mwana wange ng'atujjukidde. mami webale kunsabira essaala zo zikoze ensaala ya maama. Kati mami kankubuulire aŋŋambye kati omusaala ambuliddemu awo anti kakati nannyonnyolamu ku payment. Tezimanyi ziri tezimanyi zenko balyokusire bangoba eri ku mulimu balyosire batambali. Kakati ekirala okimanyi mami ono omuwala eyankonekitinze yaŋŋambye nti nno mwana wa mukwano gwo ngenda kumunoonya bannaye mwana we simanyi kyenaamuwa. Waganya omubuuza erinnya. Kati ngenda kumubuuza erinnya lya maama we mukugambe oteeka okuba okumanyi. Banange Mungu mulungi. Namukuleeterako wano kubuuzeko naye mami simanyi kati kyengenda okukola kamala okugenda neetereezeemukko ngenda ekubire mukamwana wa kasimu nesha mugambe nti nfunye omulimu kale waabaddewo ebyabaddewo bwebityo ebyo mwanange bibaawo mubaagalana naye somoozebwa kujja naye muddamu ne mutereera oli sinza munyingiri maama omwana oli mwagala kati kangende mutegeseko nti nfunye omulimu genda omubuulire mami banange Mungu wange esa wange naafuna omulimu. Katonda wange olina obuyinza. Katonda takola nsobi agenda okukola kino ng'ayina ekirala kye yategese. Kati yategekedde omwana wange omulimu ogusinga ogwabaddeko. Good morning. Abakozi bannange nyongera okubeebaza olw'okugumiikiriza meeting ebadde mpanvuko naye nga tekyebeereka olw'okuba nti tuggulawo ensuula empya ate tuggalawo essuula enkadde. Nga bwe nabategeezaako gye buvuddeko ngenda kuba nga siriiwo ebbanga eritali ggere era nga kyali kinkakatako okuba nga nnoonya omuntu agenda okunzitira mbegere. So akaseera ke kano okubalaga omuntu oyo. Omuntu agenda okunzirira mbigere ye mukulu ono atudde obuufu buno omukulu Musa Mukungu. Musa Mukungu eno ye kampani yaffe Cool Monsters era nga abantu boolengera betuli nabo mu meeting yaffe ey'olwaleero be bakozi betukolagana nabo era be bakozi bengenda okulekera osigale ng'okwasaganya. Awo nenzi eri abakozi okubasaba okulagana obulungi n'omukulu ono nga bwe mbadde mu mpisa ne mugezeeko omuyisa mu mbeera gye mbadde mu mpisaamu.
nja kusaba atuweeyo obugambo bubiri oba busatu tulabe ekiddako. Sebo mukama wange neyanziza neyanzeege bakozi bannange erinnya nga bwe bali bagambye yenze mukungu Musa era nga ndi mwetegefu okukolagana n'abakozi mwenna nga sisosoddeemu era ndi mwetegefu okulaba nti ngenda kukola n'amaanyi kampani yaffe okuba nti yeeyongera okututumuka oba oliawo n'okusingako bweri. Era mu bufunze bakozi bannange mwenna nga we mundaba nkozeeko mu kampanies ez'enjawulo naye nga mu kaseera kano ndaba nga ntuuse ewaka oba oliawo eyinza okuba nga ye kampani gye mbadde njayanira okukoleramu era nga ndaba nga nja kusobola. Sigenda kuba na bigambo bingi okuggyako era si omukadde wange nkusuubiza okukola ekisinga. Tujja kwongera okumanyagana ne bakozi bannange ndowooza mu kiseera kino ebigambo byange kakomaawo Sebo. Tweyanze nnyo tweyanze nnyo. Oyo ye mukulu Musa Mukungu era nga bwe mbagambye nja kusaba mukolagane naye bulungi nga mbadde mukolagana nange. Temubaamu nkenyera yonna nsuubira kubanga agezeseddwa era ebintu byonna ajja bikola bulungi nga mbadde mbikola sinakindi n'okushyirawo ku ebyo bye mbadde nkola. Mbasaba mubeere bakozi balungi era mbaagaliza mirembe. Luno luyinza okuba lutula lwange lw'ensembi okuba nammwe mu kaseera kano ninga it's just a call away. Abafunye challenge tekibagana kunkonako ne mumbooza okuvaawo kwange tekitegeeza nti ate sikyali nammwe ninge nasigala nga ndi nammwe mu mutima. Neyanziza nnyo neyanzeege okumpuliriza. Nga bwe nakutegeezezza waggulu eyo emmotoka yeno. Bannange kitiibwa kya Mukama nnyo. Engineer. Nangi Sebo. Sebo nsiimye nnyo. Amina Sebo. Era nkukakasa nti ngenda kukola ebyo byonsuubiramu oba oliawo ne byotansuubiramu. Era bonna oba okoze bulungi gano gakyali mabaga bingi bikyajja. Kyenkusaba tambulire mu buufu obwo nga bwe mbadde nkunnyonnyodde. Mukama wange simanyi kyenyinza kukugamba naye kyoba omanya nti ngenda kukola oba oliawo ebyenjawulo ebigenda okuba nti tebikuswaza. Kinsinga okwagalira ddala nange. Sebo. Ngenda okudda nga kye baŋŋamba nti omuntu gwotusikawutingira ate mulungi nnyo. Weewaawo Sebo. Sebo. Nsiimye bwongerwa Sebo. Sebo. Amina Sebo. Kale Sebo. Kyuma ky'amaanyi. Kyekyo nno. Oh, morning, sir. Good morning. And how are you? Fine. How are you? I'm good. Mirimu wagitandise dda? Bannange, nina okukola ekiba ekyo kyekinsasuza. Webale kuweereza. Kale, omanye tuli basanyufu okukola naawe. Nnyo. Naddala nze.
by the way nange ndi musanyufu okuba nti nazze mu kifo ekipya okola n'abantu abapya naye ne banyaliriza bwe batyo kituufu kuba ndaba buli muntu yenna wano ku kampani amatama ge galiko ka smile buli gwe ntunulako ekyenyi kye kiraga nti musanyufu okundabako naddala nze really manyi ebiseera ebisinga obungi abantu tebatera nnyo kwaniriza abantu babayingiddemu bapya naye olaba nga ogenze abantu nga bakwaniriza okyebaliza mukama omanya lwakusiimye ngaffe we twakusiimye kasinzijukiza erinnya ly'ogwana liyenze Shiba Shiba tosobola dyerabira kuba ndi w'omu mu kampani asisobola ate lyango Shiba abantu bamwe bambi basanyufu era nange mutuufu ndi musanyufu kale ndowooza tunyumizaamu kale nange kagende empeereze ate munayijja abakama bange gye bampadde kale kale Shiba kyolunaku bulungi Natasha, ngenda n'okusumbuwamuko eno gye tulaga njagala sooka ayitira ku bookshop. Nina akatabu ke njagala okugula ka The Secret Barista. Njagala gulayo akatabu before nga tetunnabagenda ku campus. nabula wolda nkwewuunya like onneewuunyisa engeri gy'okolamu ebintu byo lwaki oggula akatabo ki ekyakusikiriza okusoma law cause tobi you ever smiling ate abasoma law ever babeera banyiivu naye gwesana na bwa ticha mwana gwe katonda mundambye olaba nno obwalo yanange nali sibwagala kiri awo nali sibwagala naye mama yansalira nangamba kati soma lo like gwali oyagala kigwenga nze yabeera ticha lozondabi ntegeera biti naye ate kimanyi nti obwa ticha nali mbwagala nga mbwagala ate nga ne mami yali agira nangamba naye wali osaana kubeera ticha kanange bwenjagala kati bali baganda abalala like basoma ki mukulu wange Musa ye yasoma business administration ate Layani ye yasoma accounting. Okay, kati kankubuuza mami wamwe yabasalirawo ki kye mulina okusoma mami yasalirawo nze kuba kati mukulu wange ye yali already afuuse ayagala kubeera businessman ate kati ne Layani naye nga ayagala kubeera accountant kati bwe bamala okubeera ebyo mama n'agamba anti kati mu family tujja kwetaaga mwani lawyer nangamba kati guli mwana wa bwala soma obwa lawyer